Mugamba mutya kansubire muli bulungi mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Gwe tannaba gyegattako gyegatteko, likinga video weegatte ku channel yaffe, bingi byogenda okuyiga byogenda okutegeera. Weegatte ku channel yaffe, bingi ogenda kuyiga. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage sabbuuni, naddala kino ekika kye bayita geisha. Njagadde mbalage ebiseera ebisinga mugula sabbuuni nga mumala gagula ne mutamanya nti sabbuuni gwenguza agenda kunnyamba ki era agenda kunkijanjaba ki. Mwe mugula buguzi kati nga geisha yakyasinze ddoozi okukozesebwa mu maka g'abantu mu kusuubira kwange, kyobala nga njagadde mubalage abantu bano bakola geisha oyo nga buli kika kya geisha kirimu eddagala erikuyamba gwe gwabeera amunaabye. Simanyi oba ekyo mbadde mukimanyi. Geisha oyo gwolaba buli kika kirimu eddagala erikuyamba. Kati okugeza ng'oyo wa yero alimu enniimu n'omubisi gw'enjuki, lemoni wamu ane, okitegeera. Kati enniimu eyo nnungi nnyo mu kujjanjaba naddala gwe afuna, tugeze ng'ofuna obuntuntu ku lususu lwe, oba tubugeze nti buba bujja nga bulinganga oba butututu obutonotono obwo bujja ku lususu lwo. Kuba enniimu eyo nnungi nnyo, era naawe nga bali toyagala kufuna kansa w'olususu bakulagira okukozesa enniimu eyo gyesiiga. Simanyi oba obadde okimanyi. Kati oyo owa yero gwe tusoose naye mulungi nnyo munaaba ku lususu olw'ensonga alimu enniimu eyo, ate nga nnungi nnyo ya mugaso ku lususu lwaffe. Kati oyo wa green gwolaba, yuyo omulaba alimu kye bayita aloe vera kigaji, okitegeera, alimu ekigaji n'abamu n'omubisi gw'enjuki. Ekigaji ekyo mukimanyi bulungi ku nsonga z'embalabe. Embalabe ze zijja obuzi, ekigaji kiyamba nnyo ku mbalabe, kijjanjaba embalabe. Kati oyo sabbuuni owa green yuyo alimu eddagala eryo likuyamba okujjanjaba embalabe, olusolosolo ku lususu, kugamba ng'olususu lwo si lulungi, sabbuuni oyo owa green aba ajja kukuyamba kuba alimu ekirungo ekyo. Ate babiteekamu bo, tibuva ku bino ebyawano ewaffe e Uganda, bano bo babiteekamu, tebalimba. Ngenda kukulaga nti nakoze okunoonyereza n'ekizuula nti ebirungo ebyo mu ebiri, nja kuba nkikulaga mu maaso awo, nja kikunnyonnyola. Kati ono owa white gwolaba, owa white alimu ebintu bya mirundi esatu oba ebirungo. Alimu kye bayita coconut oyo mulungi, oyiro wa coconut mulungi nnyo, era olaba bamulagira okumwesiiga ku lususu. Alimu amata, alimu amata gano gennyini miliki, alimu amata n'abamu ne honey, omubisi gw'enjuki. Coconut, miliki ne honey, okitegeera. Kati kitegeeza wona abasabbuuni oyo wa white ng'olususu olubadde lukambira, kwegamba nga lusigala ne lubanga olikenkanyanya, lulina engeri olususu gye lufaananamu, lulina engeri gye lukalubamu. Kati wona abasabbuuni oyo abajja kukuyamba okugonza olususu lwo, kuba amata malungi nnyo ku lususu wamu n'oyo oyiro wa coconut, okitegeera. Ekitegeeza oba ogenda kufunamu w'omunaaba oyo wa white, olususu luba lugenda kutereera bulungi nnyo, lube nga terukyakaluba, nga lugonda bulungi. Njagala nnyo buli w'ogula sabbuuni oba ebizigo, sooka osomeko olabe nti kino kyenguze mulimu kirungo ki, kigenda kunnyamba ki. Togula buguzi sabbuuni kugula kawoowo oba kulw'okuba gundi amukozesa ne gundi ne kangula oyo. Gula sabbuuni ng'agenda okuyamba abaana bo oba nawe ng'agenda kukuyamba. Kuba kati abaana obagulira sabbuuni ng'oyo owa green abajja bayamba okutereeza olususu lwabwe, oba owa white abajja bayamba. Njagadde mbalage sabbuuni, ogule sabbuuni ng'ogula mugaso, togula kumala gagula kulw'okuba gundi amukozesa, kulw'okuba awunya akawoowo akalungi. Londako sabbuuni agenda okuyamba abaana bo oba okuyamba gwe kennyini ku lususu oba mu nviiri, okitegeera. Kuba sabbuuni asinga oyo atereeza olususu, okulugonza, okukuba obubalabe obujja mu feesi, obubalabe obuntu obwa bbulaaka, obusundu obwo obujja obuntuntu obwo obeera ku sikiini obwe. Kati kirungi nnyo onaabe sabbuuni oyo. Kaakati nakoze okunoonyereza ku sabbuuni oyo, nafunye owantu owali emmese, neteekayo sabbuuni yenna oyo bitole 3.
nga njagala kunoonyereza ndaba oba ebirungo mu ebiri naye agawalayi emmese zaaliddeko oyo wa white kyokka kyankakasizza nti ebirungo mu ebiri olw'ensonga nti wa white oyo alimu amata ate emmese zaagala amata simanyi bambadde mukimanyi oyo alimu amata era gwe zaalonzeko gwe zaalidde nakyewuunyiza kubanza ebintu bino ebiseera bisinga nsooka binoonyerezaako nkakase kituufu babissaamu ebirungo oba balimba okitegeera zaalonzeeko oyo owa white olw'ensonga alimu amata alimu kokonati n'amata gwe zaalonzeeko era yaziwoomera olw'ensonga olw'ekirungo kiri kye bassaamu kati n'olwekyo nyagadde mbalage geisha oyo omanye nkozesa geisha kika ki alimu kirungo ki biibyo mu ebiri byonna simanyi obadde okimanyi oyinza okuba obadde ogula buguzi sabbuni n'onaaba bunaabi nga bwe nabagamba obbalaga buli kimu ekijja obbayamba obulamu bwammwe kalina ekyo nkibalaze geisha londangako oyo gw'oyagala agenda okukuyamba kugambye wa white atereza nnyo olususu nga obadde lukakanyadde olususu olukakanyala yalugonza noludda ne lunyirira bulungi nnyo kati n'olwekyo sabbuni wa white oyo mulungi nnyo okitegeera mbagambye nti nze nkola nnyo okunoonyereza okulaba nti ebintu bino kituufu bikola biri mu ebirungo kali n'olwekyo geisha oyo mulungi nnyo alimu ebirungo alimu eddagala erya ddala erigenda okujjanjaba okuwona obwo obulwadde bw'olina ku lususu okitegeera nkyagala nnyo era nabagamba okubalaga buli kimu ekyo ekigenda okubayamba kati nga wembalaze geisha oyo owa buli kika owa yellow owa green n'owa white n'eddagala eririmu alimu eddagala erigenda okuyamba olususu lwo wamu n'enviiri okitegeera gwe jasiti onaaba bunaabi n'onaaba eno obeera otereera mulimu abantu abalina ensusu nga si nnungi nga zirina oluwumu zirina ki naye wonaaba sabbuuni oyo n'omulemerako abakutereeza olususu kyotayinza kukkiriza okitegeera olw'ensonga nti alimu eddagala eryo kati ng'ekigagi kirungi nnyo ku lususu ekirala amata ago malungi nnyo gagonza olususu okitegeera oyo hani oyo naye mulungi nnyo kyobalaba nti buli sabbuuni mwali bamuteekamu okitegeera kati n'olwekyo kyensaba gowe naali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti kyenkusaba bw'oba ogula sabbuuni ku dduuka gula omugaso gula oyo alimu ekigenda okuyamba olususu lwo oba ekigenda okuyamba omwana wo okitegeera bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti gyegatteko bingi nnyo ojja kuba obiraba mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba